Jesus. It's okay. Nailed. Weyiridde. Leona konto. Nayenga ntobye nnyo. Luli yali tamalaako nga tamutuusa ku ntiko like tebamala lumu. Kati ng'omuwala omusajja baya akatandika n'akoowa. Ngamba naye nga tomazisiza. Ngamba genda mu kibuga wekuba akataafu. Babise bulungi nnyo. Era akwevulunga wa mukisa. Amina. Naye kati bakubako bakwevulungako. Bane bakako. Bane bali bakwevulunga. Okwevulunga kwa kutya. Kuvulubana. Ati mba munene nnyo nga nsuseyo. Nga tulwanagana mbuli. Kwevulunga. Anyway, tuli ku Truth Media, just go subscribe, follow ndine Jots Habo. Baba bayita ba Jots. Ndio pressure. Bajibita Habo products. Yes. Jots Habo products. Buli kika kya Habo kye weetaaga. Simanyira constipation mulina. Ngoli Wamutafuluma bulungi. Yekama. Taina kwekama. Atolina kwekama kina bannakyo. Yes. Kati gute never naye wagikoze. Antereza akantu. Bajentereza speaker. Omalinda speaker yino wansi. No terera. Speaker yiri eri waggulu. Otereze zeno wansi. Yembadente Jembe kufuye oba. Hanze bwento. Bubo otobera point evo busale bubera ready to shoot. Demo future. Ina tunula. Noli asaje se. Ngwe straw nyweko. Ngwe straw nyweko. Ngwe straw nyweko. Kusoda. Ndabe absolutely deja future gyo tunudde nga akamwe straw teke kanyweko. Nekenze ndio kujjanja babantu. Okay, musawo nine musawo Julie. Kemirembe. Kemigisha. Gonna gegamu. Kaneyogereko kuba munayo ojja kukola ensobi. Era banoonye Kemigisha nga tebamulaba. Gwe nnyonnyoleko. De kuddagala bayirawe. Abatulaba tubalamusizza. Mwebale kusubscribinga mwebale kulaba The Truth Media. Mwebale nnyo mukola ky'amaanyi. Nze bampita Julie, musawo Julie from Jots Abos. Jots Abos. Okay. Nga tukola bino ebintu wammanga. Tujjanjaba. Lwaki mugamba wammanga lwaki si wangulu? Kyonna, just briefly. Anti oli agamba tukola bino ebintu wammanga, saba nga yagamba tukola bino ebintu wangulu. Tukola bino ebintu waggulu. Ekisooka. Wammanga kyekijja. Genda ne wammanga. Okay, wammanga. Aha. Ekisooka tuyamba ku baami abakendeddeko mu maanyi. Ato kyasamba 9. Tuyamba ku baami abalina prostate enlargement. Okufukaafuka brada yo tekyasobola wanirira musulo. Tuyamba ku bakyala abatafuna mbuto nga toconceiving, family yakwonoona, mukwano jangu ofune ezzadde. Omanye essanyu ly'amakaki mwana. So tobeere obufumbo ne bukulema n'obuwamu. Ate omwana kuba kwegatta. Leero waliyo gundi gwe amaka ge nalaba nga yafumbirwa mukulu we nga tazaala. N'ayita muto we. Ajje afumbirwa oyo omusajja bazaale. Kubeera omwana bazze mu kika. Yali mutu. Naye tokikola. Yantukuwa eddagala ofune olubutolo. Towa muganda wo makaago. Olina infections. Zaala ayitemu. Nawe tukuyamba wa infections. Sokolindeko nga tukyali waliwo nyini bwetubadde tukyagenda mu maaso. Negwe kibulikika kitya ng'oli olemeddwa n'oyita muganda wo? Kyemukubuza kino kati gw'oli mukazi. Omusajja okumuleka n'agenda ebweru n'afuna gw'azaalamu ne mutowo okuzaala mu musajja wo kiri bwe kisinga. Nze mbanze nga kiri kunze. Ndeta muto wange. Nedda abajjajja bwe baakolanga. Muno gwa bajjajja twaguvaamu. Nedda naye kale kyava dda nga wonoogamba nti edda amalwaliro we gataabangawo baakozesa ddagala kintirino. Ate it's easy that way. Noleta muganda wo n'abeera mu maka. Nolema kuleka bbaawo genda kufuna. Ng'okimanyi ebbuba eribeeraawo n'otandika owooza kale muganda wange. Naye waaba ow'ebweru nga tomumanyi at least ko. Anti ate ow'ebweru ayinza okuyisa obubi. Gwe tulaba nk'obaganda b'abantu bayisa abantu obubi. Nabo gye bali naye ate si bonna. Era ne bali ab'ebweru si bonna. Zaala maka gange, let me say for example, nga nafumbirwa omusajja yansasula. Naye nina muganda wange talina musajja, mugamba jangu ozaalira omusajja. Tukiikenga omusajja waffe.
Yes. Omukazi nalyoka kuyisa obi nga ate muganda naye ebivaamu ekyo anti oguma bugumi tewaba kyakola. Ani kati wano bano obulumi bubiri. Ebbuba ate muganda wo. Kati okuba akafaananyi n'ogamba omusajja nkale yakozesa men secreting ebintu abikola kati oba bakola kinga owulira oyabika. Naye oba olina oguma. Naye omukyala tokikola janti kuwa eddagala ozaale. Tulina ka women's secret. Bali bamanyi women's secret. Naye towaayo maka naye dawuzi ebyo birudde naawe. No, nze birudde. Omwami nze kiribu ekikatikati kakirire ku side yaffe y'abasajja. Nze omusajja omukazi ogenda ebweru n'ayenda ku muntu gwe simanyi. Nyinza okuba munakalembereza. Naye nga ku muganda wo. Ku muganda wo. Kiba better. N'abasajja waliyo ng'omusajja naye tazaala. Yes. Impotence nga impotence nga tazaala. N'oleeta muganda wo n'omugamba mukazi wange muzaalemu omwana waffe asigale mu kika. Tokiwulirangako. Okimanyi ki mu kika oba okoze? Aba tokoze. Wali. Oba ofiiririra kikakyo. Okimanyi nti bwe mugenda ne mutuula mu kika ne bagamba ono ye mukazi wa gundi naye omwana wa muganda wo. Naye wano tekisobola kuba kyama. You keep it as a secret. Ebyo ebintu tebabikumanga. Tekisoboka. Era ono era ogenda okuwulira gwe muganda wo yennyini yayifuna gwanyumiza. Naye olaba dawuzi abakikola tebakikola nti baba baagala. Bulumi. Omanyi obulumi bw'oyitamu nga tolina mwana. Muleka agende. Olaba banno n'ogamba yiika wange mutwala ku swimming nga tolina. Kituufu kiba kiguddeko nga mitawaana. Naye bwe bajjewo ono bakolako well and good. Naye kyengamba kiba kiguddeko nga mitawaana leka owebweru akikole. So si muganda wo. Nakyo kituufu. You cannot have two pains at once. Naye lwakuba abasajja abamu baba batya. Nze mba njagala okuba ne sisita wange nga simanyi. Kuba wemmanya ate nnyinza oyabika. Kuba n'abamu asobola n'omutwalayo naye ng'obujja ate bumutta busa. Naye that's life. Nakwefulira mugeze mugude ekikana ng'akuyisaamu amaaso eno yali tazaala nze namuyamba. Namugulira emmotoka mwadde Benz nati azadde bebbi. Okitegeera. Annaye ebintu bizibu twesabire naye tukozese nnyo abo. Bw'osaaga n'okusaaga gw'ejjuli kyoyogera tokimanyi. Owebweru kalekaleko nga si muganda wo si wa kika kyo. Omutima gukyuse. Nanti omanyi lwaki mba njagala wa famire eyo. Tuba ebintu tubisigaza mu kika. Anti era ono asobola okugobamu. N'omusajja tutuyanye tukoze. Gwe tumanyi kiri mu bwongo bwa muganda wo. Era mbasi. Atandika okulabanga bbi. Naye kati kyokola wamala ofuna olubuto nga connection evaawo. Era basigala bakukuta. Ogenda okulya ati atamuzimbidde ate yamugulira. Kuba ye mwana we. Omanyi bano basimanyi simanyi biki? Solvate. Baba sasula. It's a contract. It's a contract. But omanyi anti mulimu omanyi these days kye bakola. Nti tobera na contact yonna oba kumanya ani gwokolera kintu. After we bakusasula tuddamu nako. Abamu babata no bato omanyi lwaki? Okusindika omwana that bond you get. That bond. I've watched bond babagira ejiri omukazi bali kituufu but yes naye abakulidde mu lubuto lwate bw'omusindika. There's a bond. Yes. Bond ebaawo naye ebaawo between a mom and the baby. The kid. True. Not the Kyova olaba bw'ozaala bw'oti omwana tebamukulaga. Anti obeera ku mission ebeera contract ozaala omwana bamukujjako. Anti wuliriza. Surrogate. Naye ate kati nze okwata sister ng'omutwala mu maka gange azaalire bba wange ekyo kirala nakiri. Anti kyenkulaga kikino olaba oli surrogate afuna that bond nga n'omuntu tamwegasseeko n'atandika. Batera nnyo okufuna bond kuba babeera ku mulimu. Let me tell you this. These things be happening ebweru at many times. Kyobula abateekawo nti client gwe bakuwadde tomulabako n'omwana olumuzaala tomulabako. Abamu baatuuka ng'omwana nga awezezza emyaka n'atandika okujja okulingiriza ng'ayagala alabe ku mwana gwe yatuuse. Naye ate kankubuuza in actual sense omwana aba waani? Era omwana aba wa surrogate. Okitegeera kati kyengezaako okulaga. Babeera abo omwana azaalibwa abantu babiri. Kati kyengezaako okulaba olaba oyo surrogate nga buli kimu bamutadde mu kiteeke. Atuuka n'abeera ne bo bangayagala omwana afiiringa nti kati ate bano abeegasse. Naye kati kankubuuze
surrogate asobola obeera surrogate mother like to men, like to different families. Omwami n'omusajja n'ogenda ne mumuwa contract n'omulala n'ajja bonna naye ebiseera ebisinga bakikola ku myaka n'okuba nga tozaalangako. Oli agamba njagala surrogate wange abeere nga myaka bwegiti muyito myaka 26 ate nga tazaalangako. Kati ukitegeeza ofuna guno kyobola abakyajinga ssente nnyingi. Babasaba ssente ziba nnyingi. Naye newaffe Uganda nawulidde mbu babikola. No, babikolera ddala. Babawa ntono. Babawa mmeka? Babawa. Nga mmeka? Gwe towawulire ow'abalongo? Towawulire ow'abalongo? Saamuwulira nnyumiza. Abalongo. Kati okijjukidde? Oba nange mbere solo. Gwe wamulabako ng'agenze muleeba? Kyogera. N'esente ze yafuna ozimanyi? Naye muna ebintu ebyo abamu they even plan for you the surrogate oveewo anti abamu bakomawo bakutta kyovolaba baba tebaagala obeere kumpi n'abaana nti osobola toteekeddwa naye obeere nekikulumirira kati ebweru kyali bwe kiti oli omukazi agenda abeera surrogate omwana ono amugira ki agenda otuuka okwagala ozaala omwana ono we nga takyasobola agamba naye nina newoba gwe ogamba kati akomawo gamba za sente zammwe nga ntwala omwana ate yali oba ozirina. Those people pay a lot of money that you cannot refund. But you have to invest if they pay. Oba nange ngende banfole surrogate. Goyise mubi golwanye entalo. Silwanye entalo tompaire. Twali tusokola surrogate. Gobera surrogate wani nawe. Twala edi nawe. Ngenda kunayo. Tojja ngani. Ate mbanja kama. Nze soko kuwabira. Tokawe banayo abalimba. Alwanye nnyo. Bagala myaka jaffe nawe. Oyo ayizza amafumu agamufumisa ogamanyi. Osala okugamba. Naye gwe kafuna. Kya surrogate kifuna. Kati these days omanyi kye bakola. Naye n'omufuna akuwa wa surrogate. Ate alina okusiima. N'obanga oli mulungi. Olina gwe ze baagala. Ye abaako ono gogenda okubeera. Kati tugambe nze surrogate zagenda okwetika. Where everything about me about money. Nze mba simanyi anything about you. You don't need to know me. Nze sina kumanya. Olina okumanya. Nze agenda obeera surrogate. Nze olina omanya nze agenda obeera surrogate. Nze sina kati oba oli mulwadde. Ate oba omulwadde anti mumala ne mufuna that mentality nti you own that child ne mwagala okudda. Kyovula toteekeddwa. Nzibumu. Ogera bugezi contract n'ogisayininga nga tomanya abo bantu tomanya ki. Kali mu kalungi. Kiringa ne ba sperm donors. Tomanya ani agenda twala amazigo. You go donate ne bagala bolinga biki. Golaba kuzaana kyana kimawube mu kubeyo nga kikufaanana. Tontwaleeyo. Nagenda olumu musomero nesanga omwana nga wondaba. Ebwati. Tenga mwala. Ene mzee yajja n'atuvisitinga ng'essomero bagamba, are you sisters? Your sisters not reported. Waliyo. Oba bannesha. Naye mu nsi eno buli muntu alina gwafaanagana. Naawe olina gw'ofaanagana naye nga tonnamanya. Sirina wafiira. Wafiira. Muganda waba muganda omusembeza. No, kuki. Just appearance nga mufaanagana. Gwe. Sobola ne ba sperm donors you not supposed to tomanya. Tomanya. You just wake up, you moving somewhere no sanga ekisajja obekikazi nga kikufaana. Gauli gamuli so identical no ga ngomanya wa donate. Ero yomugana omulonye. Your dad donated. It's my friend. Is your friend now? Yeah. Mulezi? Mwala. Manyine tata kati naye tuli cross. Tolaba? Era waliwo akabasika. Nedda. Now your friends. Daddy we mumanyi naye amanyi daddy wange. Besangako ne ku video. Badadi. Lwaki mweyagala nnyo? Naye mama yasooka ne esikamu n'agamba, lwaki akufaanana nnyo? Muyite tulye emmere. Omanyi edda nga babakyalira bateekawo omukeekaawo emuli emmere mama wo gy'aba aleese nga muyita nga tulya ffenna ne tufuuka ba friends. Kuba ne kusomero we twalipotinganga nga bamubuuza nga your sister, nga you didn't come with your sister. Nange wenzija. Your sister came already nanti nga nze Stella Kera.
your sister reported last week nga tufaanagana ne kati era we naakola omukolo ye Metron. Kitegeeza either taata wooli yadonatinga oba owo no Nesha it happened. Birimu ssente abantu banoonya akasente mu ebyo ebintu. Teyadonatinga ku taata wange. My dad never donated. Nomanyi oba donating? Tubiveeko ebyo. Ogenda ne bakuwa either ka firimu oba aka magazine. Bagagenda okubbe kali ka super. Kasabuni. Ate kali kasabuni kabi. Ate oba okola ssente toyinaamu. Abasajja bakimukuba kasabuni. Ku donating. Oliroono. Buli akola kasabuni aba donating. Manyi. Ate abasajja akasabuni kabayisawo bine banaku. Jesus. Weyiridde. BDF. It's okay. Neyiridde. Weyiridde. Otobye mwenna. Tewali buzibu. Olina ku ntobo. Tekimera. Naye nga ntobye nnyo. Otobye nnyo? Ebyaddala? Tekimera. Ekibala? Wafa. Gwe abasajja lwaki mwesa bbuuna? What even women do? Bekuba akataapu. Yes. Wala mukwano gwange yaŋŋamba mbu omusajja we yali tamalaako. Kati we yamugulira kano ka main secret n'atereera ng'ayunga ng'agatta ng'akakuba. Mbu naye luli yali tamalaako nga tamutuusa ku ntikko like tebamala lumu. Kati ng'omuwala mbu omusajja bali akatandika n'akoowa. Kati ate mukoowa omuwala batannaba mbu n'amugamba naye nga tomazizza. Amugamba genda mu kibuga weekuba akataapu. Mazima. Omusajja yamugamba? Ye yamugamba genda mu kibuga weekuba akataapu. Kati omuwala n'amugamba genda nno okukulekawo. That's rude. You can't do someone that. Ndowooza tekimwagaza. N'amugamba genda kukulekawo. Nikomanyi it's bad. Oba yalina stress. No, you cannot tell someone. For sure yamugamba bw'atyo. N'agamba Judy. Omusajja yangambye ngende neekuba akataapu mu kiyugu. Naye namutunuulidde nga njagala mukuba luyi. Kid, hey. Move away from this side. Go this side. Okay, thanks. Gwe. Kakati yagaana okeekuba. Naye yali amwagala kuba yali amuyiirawo nnyo omubiri. Omukazi yali ayagala nnyo omusajja. N'amugulira. Tekimulabira tekifaayo. Nze yabinyumiza namugamba muwalako ojja kunneebaza. N'akamu. Kati mutaka ayimirira bulungi talebe. N'akola byateekeddwa okukola. So nyumize. How can someone stand straight mu face yo n'akugamba nze tombuli agenda weekuba akataapu? Kiringanga kubeera ku first date ne mu having sex. Ababa having sex ku first date. Kibi. Nze sikolanga. Si kirungi. Ati lwaki? I don't find it okay. I don't. Sex on the first date? Yeah. No. Change for it. Why should you have sex on the first date? Why? Mwesiimye. Linda koddosi. Bannaye nkubamu n'obufaananyi nga ndaba tekisoboka. Nedda. Oba n'ennyonta nnyingi. Laba, onkwanye leero, ongambye kale katumiitinge ku papaazi. Nkugambye kale, ssaawa mmeka nti Wednesday, onteereddeko ne transport oluusi. Ne ngamba okay, transport y'omusajja ono simugenda mulya. Ameere wa kisa gy'ali. Ogende. Ngende. Netadde mulikola ki? Muddene. Ninye kabodo oba batya nkutuuseeko. Any means z'okozeseza ontuuse. Tumaze okulya akamere ng'ongamba ate kati tugende wali. Nze ndabanga oba onjoga. Ate kujoga kuti. Nze n'omusajja wankwana edda nga nkyali kawala kato nnyo. Ng'omusajja wankwana. Kwezi kato 85. Genda mu maaso. Osasa neweekala n'okwekanga oti. Nga neewuunya. Kaakati omusajja wankwana. Nze dda omusajja we yankwananga. Naŋŋamba mbu njagala tugendeko wali nga nkugamba tukoleyo ki. Omuwala yena olina ostandinga on your two legs n'obeera very, very clear about yourself. Esooka oba weeyagala nga weewa ekitiibwa. Olina principles zo z'otambulirako. Omusajja tasobola kunyooma bw'atyo.
kuba kati onkwanye leero zize ku date tumaze okulya mbu ate tugende twesanyuseemu nedda oba oyagala nakiraba bw'oba ompita ku date ng'omanyi oyagala kuwaako beera open funa esimu ogambe Julie I want us to meet on this day and this time but we are doing this be clear enough on the first date nzikirize oba ngaane nedda nyinza okuba nga first date yaffe gye tumiitinze lulimba desikulaba kati bwenkulabye neŋŋamba n'ekintu kino kyetaaga kulyamu leero kyetaaga kuliirawo n'osabbalala yes amma omuwala tolina kusabbalala oba kisabbalala kisabbalale nedda no kati kankubuuze genda kuwa gundi instances bbiri omuntu okukwana on the first date n'akulya ne muwangaala mu relationship tebawangaala sokowulirize soka owulirize omuntu okulya first date ne muwangaala n'oli okudatinga for 2 months n'amala n'akulya n'adduka kirabangako naye kale nawulira story mbu omusajja yankwana naye nga tayagala mwoyo omusajja omutuufu olina okwana omuwala n'amatira n'omumatiza bulungi kati ne wano first date era mbakumatiza olidde ebyokulya byange transport mukuteereddemu nedda olina okwana omuwala n'omumatiza bulungi ng'omuwala yekayeka yayagala okwereeta gy'oli omanyi nti omusajja ayinza okukwana nga mukyoyagala akikuwa ng'ogamba nabugambi oba nsabako ddi oba muwaako ddi ng'omwesunga kati naze ku first date era kyova olaba abawala abasinga abo abasajja babagamba ku first date mutugende abamu no babafoosinga nobafoosinga abamu babanywesa n'omwenge ne bavaako n'amutwala ng'atwala kiwedde abamu n'amugamba nga amaze okulyanga emmere ng'eyo mbu tugende kwano twesanyuse kyova olaba abasinga babagamba ndi mu mwezi gwange ndi mu periods kati oba oyagala nkikugambye oganye oba oyagala nkuweera transport yakuzayo neapukiira onomumpa nga nkufunyemu kimama tuba tutuzimba tutandika zimba musingi kyogamba gwe ennyumba otandika leero n'ogiyingira enkya kisinziira speed gye nnina oba ku bwangu nanti kati ennyumba era tosobola nagizimbira wiiki emu n'ogiyingira tuzimba relationship oba obeera muzimba already nga woli kati gwe oba oyagala kunkozesa kuddu no I've seen people abeeyagadde on the first date nebeera ne babeerawo ne babeerawo oli namugamba ono omuwala wakwata mpola n'akuleka byonna olunaku lwakwegaseeko tadda naye ate in most cases abamu baba babeeyambulira namu okkiriza otya omusajja omuwaako ku first date are you okay muleke naye conspiracy omusajja mpozi nga sigenda era wangaala naawe ate era sobola kulya ku first date oba nkozeseza olulimi luli straight nnyo luli open nnyo naye nze sisobola naye nga wali okifunyeko omusajja nakusaba ku first date nakugamba nakifunako ne mukyayira namublokinga ndi naawe nga mukyanyumya nga ndaba ayagala kunkozesa ate yuli naawe akulidde after 4 months abatakozeseza tuba tulina ne pulaani tulina bye tutegeka gw'ova bubi eri ondi kiringa ng'omusajja newemba nga ndi mukazi wo okomyewo ku mulimu omaze onaaba onsanze mu buliri ongwira bugwiza okundi olina okuntegeka ayi mutwale eri olina okuntegeka naye abakazi njagala mumanyi ekintu kimu not every woman is for keeps and not every man is for keeps I'm in here for winning nze ndi wano kulw'abakyala even not every woman is for keeps nti yes waliwo abakulira ku first date waliwo abakuwangazaawo ennaku 2 waliwo abakuwangazaawo omwezi n'omwaka kyekimu waliwo n'aba forever ati olaba nga wokimanyi naffe tukimanyi n'abasajja naffe tukola kati ebyo mubiveeko ate mukola nga ate mukyasabiriza nedda olaba omukazi ne waba alina sente zitya nga zikusinga nawe olina omuwa leka bakule ku first date nno asobola sisobola ezambe temwagala zikwatako leka bakule ku first date bakulya ku first date tebaddamu amasimu nga bakublokinga waliwo ne bebalira ku bbanja mbu ne bakulya ne bagamba era kuteera ku simu transport oba walooni mukyala toddamu mulaba leka message tokalaba oba okoze ensonga mbu omusajja
ekintu kyali afunye mu bulamu we nga nekisigala nga kimuluma ye kenyini nakwata nakuba n'essimu buli kimu bagenda ne beerya buli kimu nekigwa namuwa upkeep transport biki yaddamu mukubira ssimu yakola bulungi nnyo no ngamba omusajja yakubira muwala ssimu yaddamu mukubira ssimu newaitanga omuwala nekimuluma bambi badde manyi muwala ye yakikola naye nga buli kimu omusajja yabimukoledde yabimuwadde nga bamaze kibaali kiba kikuba nga tebakubidde essimu okuba nga yamuyambuliramu kisoboka tobiwulirangako ebizo story nze nziwulira abaana babeeyambuliramu dawusi nakula nanoonya obufumbo ne bubula natandika oloota agantu tobiwulira abasajja gye bali buli omu ajja mu bulamu bwo ne mission kyova olaba omuntu oba olina omwetegereza kyogamba mbuno gwe weetegereza after 2 months tasobola kweyambuliramu si byakwegatta byokka nedda olina okwetegereza omuntu gw'ogenda naye mukwano end result kwegatta end result kwegatta era n'ensi yeera etambulira kwegatta definitely so ebyo okwetegereza muntu kati olaba abakazi ababeera ennyo n'obusungu abanyiganyiga waya zivaako mangu omanya bamisinga ka sex lwaki bejjako waya baba baluddewo bakola kyo bawa saavisi ng'emmotoka wonalwawo gisaavisiinga netandika offaafo sikondoka ebisipi abakazi mmotoka biki oyiro naafa ono omukazi alina okufuna saavisi akazi mmotoka ate waliyo n'abafumbo nga babeereyo naye nga tebakola na mirimu egyo nga beekuba mugongo bali mu lusirika lwaki olowooza lwaki obufumbo bw'ennaku zino abantu babeera awo naye nga tebali api mwende kuzanyo nolaba oli mufumbo yevuga motoka nungi tali api obeera mu buliri ng'olowooza ka boyfriend obeera mu buliri ng'olowooza ka girlfriend kati obaani akaliko akantu kange kyokka ng'oli wano nayo omusajja yatandika wendawo omusajja nga alimu lwaki eva buli kimu kiwooza musajja anti watandika nga nange ntandika mwe bw'atandika nga nawe otandika ezo mpisa mbi lwaki buli kimu kisiba ku musajja this musajja that abasajja be basinga obikola ate omusajja womanya nti waba yakwanye ebweru omanya mangu atandika okyusa ennyambala tayimu ekomawe waka ekyuka atandika obunya obulala enjogera omusajja nga yayenze ndabo buli omusajja nalinza okwenda akola ati obimanyi sina kimanyi omusajja nga yatandise okwenda olaba musajja kusala kaviiri kapya kaleva akasaze bulungi ogamba ye omusajja wange nga si bwati bwabadde oba alinayo ka side shiki kakampasa otikeeki ng'odibidde waka okitegeera kati mmwe abasajja mmwe muleetera abakyalo kole kitegeeza kiri bwe kiti abasajja mwenna bw'otandika obwenzi sigala ku rutiini yo gy'obadde sigala nga bw'obadde toshitulaga nnyo batandika okwogera n'enjogera ekyuka neyesimaatinga nga bulijjo teyesimaatinga wago ade yakumanyiira abadde yamanyirirayo nga nange nanti omuntu naye mpulira bagamba mba omuntu kati kyova olaba olina okuwa ennyo abafumbo abamaze emyaka 20 mu bufumbo ekitiibwa kuba mpulira bagamba ti omusajja olw'ennyo naye omukoowa mufaanagana nanti abamu bagamba nkooyo kiraba buli lunaku nengeri gy'ofaananamu baawo nze awuladdosowaire okay nakyo si kibi naye bagamba mu omuntu olw'ennyo naye nga omwetamwa nedda wali abaludde bonna nga bakyali bonna era nze mbawo ekitiibwa myaka 2, 3, 5 kule mu bufumbo buli lunaku mweraba bawe ekitiibwa olaba wanene abawala abeera n'omusajja mwezi gumu n'amukoowa nga talina nno kyakoze talina nsonga gyawo ne lwaki beekoowa nosoko namuwala gwe nawulanga omusajja kankwanidde kati myezi 3 nempulira nkakooyi talina nsonga nomubuuza yakoze eki naye mpulira mukooyi takuwase ono mune bayize mu bonna berinako akampa buli kimu naye nkakooyi oba kampe n'omuwanvu omukoowa nga talina reason gyawe yagamba January to December buli lunaku mweraba banaye no si byangu naye kola ki n'abasajja mubawe respect n'ekirala bayiga okulunga bayiga okukola ku birungo agala kuloga abasajja nedda si kuloga abasajja mpuliriza ntandika lugenda ate ovaako
ebirungo byebitya bye bino wamanga. Kati olabayo omusajja bw'akola n'ebbali ebirungo byabiteerawo n'awunya obulungi akaviiri ayambala bulungi studio n'ekyuka essaawa ezidde wakane ezikyuka luli wammanyanga ku 3 natandika komawo ku 5 ku 6 olusi n'asula nayo. Kati ebirungo bino muyige okutereezaamu bw'obeera ne munno nga muyiiya temugenda kwekola ki tumbaavu kusimengolo jajjiwulira wobeera ne munno nga muyiiya mutetenkanya kangeze wava ku mulimu agulirayo obulabu ajja n'akamuli omanyi omusajja okujja n'akamuli ajja n'akamuli agulirayo obugoye agulira bu perfume agulirayo ku wigs ng'ezo bannaayi nga mwenayenga mubikola nange lwaki oboyagala nze mbikole nga gwe tobikola nanti nange mba mbikola onsanga nga nange nayideyidde dda otwala kiwedde okitegeera ate nange wentambulira eyo nendabayo akagato eŋŋamba ekyo mulwawo nnyo nedda sibona towayiriza abakazi anti ku 10 mulinga 2 nanti nze olaba omusajja aba abinkolera wentambulira eyo gye mpita mu makubo gange nendaba kati wabanga wankofiira nendaba kakeepu nga kajja munyumira nkagula akasaati kalungi nkagula mwe mu bulamu mumanye ekintu eki mwe mu bulamu mumanye ekintu eki mbu omusajja kyokka kyalina okufunako magulu gokka nedda si kyokka era mumanyina okuwoza maama tonebakako si kyokka maama zoba tonyumiddwa gyendi bwoba tonyumiddwa nogamba thank you ani ogamba thank you omusajja yibayira we kankubuuza soka oleke kankubuuza Julie kankubuuza ekibuuzo kino mu butuufu bwakyo naye ate olaba ogamba mbu abakazi bonna mulowooza amagulu naye sigeegamu magulu ga njawulo empomasi yeemu owulira mulowooza ekyuka kye muteekeddwa okuleeta olowooza nze omusajja agenda okuwasa omukyala gw'aba asoose obeera naye aba basunzeeko ku birungo neki bagiyita batya ensumika n'okugira n'okuyimba akusekina onyamba onsiriwaza ku nsi ya Katonda nekavaako nodesiriwazaako nye njagala mba nina kinyala okubuuza Julie let me ask we muba buuza nga kifa ku ffenna tombuuza nnyo by'abasajja kuba owolereza nnyo abasajja era mbawolereza nsiva ku bakyala babeereko otandike n'okubeera nabo nga bewegattako kale ate munnange tuba amusobola tuukawo nanti era Katonda yatutonda ebitonde byanjawulo ebitundu byanjawulo nga tulina okukola ki kombayininga okwegatta njagala kukubuuza ekibuuzo kino we muba muva mu kwegatta ani alina okugamba thank you ani alina okwebaza munne omusajja alina okunneebaza kuba alidde bitabimira tebirumira toli mugazi opyusodde owomye naye si buli mukazi nti bamugamba thank you naye nga inimation omusajja yalina okugamba thank you naye kale kiri both sides osobola okungamba thank you baby nange nenkugamba thank you daddy why don't you say thank you first nange nsobola kisinziira owomye wakozesa main security kati feva ku basajja abakozesa main security babagambirawo thank you daddy kankugabe ebintu bino nkozeseza ebyo n'ebirungo nkuwadde transport nguze ebyokulya tugeze mu kwegatta lwaki watongamba thank you kati woba tompoomedde nga tobikoze sobola kugamba thank you for nothing era nkugamba kiwedde tugende sikudda namu you guys are here to be honest gwe emmere wolyanga ewoomye nnyo tofumbya oyinza n'ofumbya emirundi 10 kawoomye kasikulumye era woba olidde fena tuba tulidde kati omufumbi yakugamba nti webale fumba oba gwalidde gwagamba webale mwe bafumbi ffe bafumbi mukwano yefe abafumbi b'emmere ate n'omufumbi ayinza okujja ng'omaze okola nakugamba
bambi webale kulya webale muteekeddwa nanti omwami bamugamba webale baby but either omukazi yateekeddwa okwebaza omusajja omusajja alina osooka ffenna tulina okwebazaŋŋana nze mba neyakuddamu ffenna tulina okwebaza sides nanti olulala wotaneebaza sijja bikaaba sijja wooma sijja kulonga lwenkubuulira omukadde akwasiza ku mmere olundi omulala sibikola nze musajja mu maka lwaki mba nkwebaza ayi gwafumba ate gwogula kitegeeza nze bintu byenkuba bena noteekamu sente zange omukyala we yeekuumye bulungi oba girlfriend we yeekuumye talina infection yayitako mu jots ne bamujjanjaba ka infection okitegeera akozesezzaako women's gyno talina bizimba enseke tezizimbye waliwo abakazi be balyanga bakaaba si kuno okusikina okukaaba abawulira pain waliwo abawulira obulumi tomulyangako ng'awulira obulumi anti segatagatta ebyo nina omukazi omu kati mukazi wo ali bulungi wali abo ababa n'obulumi nga muno mumuluma oba mundira oba alinamu obuzimba fibroids ezo ate ebyo byonna tubijjanjaba n'infection erumya kankubuuza bino oli n'agamba bannange kyenakoze omuwala yakubye omulanga ayi akombe infection yabadde mubalagala ebyaddala n'omusajja asobola okuba omulanga bebe owoomi nnyo ne lwaki muleekaanamu abasajja mikojiza binyeeza omusajja tolina leekaana naye wali omusajja yankubira kasitoma wange kanotagira kasitoma onyumidde erirogere gyowabuuza lwaki muleekaanamu bazibiriza amaaso we bati ne babanga abamekate ebikaawo togera kuvoola musajja yenna nga ndi wano nedda si bonna naye omusajja wootuukira oba olina infection yes era waliwo kasitoma eyakinyumiza muno yawulira akantu kamwokya yali munda naye ng'awulira ng'omuliro akaana kamukyako omukazi akake ndowooza kakeera bonna ndowooza bali balwadde ba infection munda wamwokya nowooliwo nalyoka afuna olwegi okajjayo nga wookya nnyo nnyo omukazi alina okuba ng'abuguma naye si kwokya manyi okubuguma kyekitegeeza amazzi bali bateekako buteesi majjaani ne banywa caayi labayo omukazi alina obuguma bagamba nange olina okuba nga obuguma naaga amazzi g'omwami ng'opyosola oba ku musulo abamu babakuba musulo ng'olina okuba nga obuguma mwagadde okula yangu okozesa women separate omukyalo obe ng'olina amazzi gonnasho kano kakuwa amazzi agali nasho olubuto gwanoonyeza olubuto okooye okulongoosa mu sisitimu ye ey'abakyala okukkirinzinga ebintu bingi nnyo 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 bye kakola kano ng'olina infertility family zaakoonona olina hormonal balance wetaaga women secret ate lino liringa porridge yes liringa porridge lino ery'abakyala tulikola mu bintu byaffe bino oba emmere ya wansi odium mmere ya wansi mirandira si mirandira anti emmere ya wansi ejja giba mirandira tomanyi mmere ya wansi tewasoma mmere ya wansi anti era giba mirandira amayuni anti kyetumula mumanyi manyi endaku manyi kyetutumula manyi ndowooza olaba manyi obukupa eyo na mmere ya wansi obukupa mbumanyi endaku ebeera nga kyetumula waliwo kino ekibeera nga kyetumula nakyo kya wansi ndagu si yeeyo oba ogamba kino kye basima mu kiswa ne bamalawo ekiswa nga banoonya ekyo ekintu okimanyi mukyalo nabirabanga ekyo ogamba namunswa ekyo kitambula nga kirina ebisago kiteefunya ebiswa anti abantu beena kusoma mu byalo babisima nga netubeerawo netubitunulira nga biwooma not gone are the days people nga bakyali ancient naye these days buli kimu twetaddemu kitegeera kati someone omu nga mukozesa habo alaba nga gwamufudde loko okitegeera ate nga abedda gwe twawoneranga and that I'm saying people these days abamu batya ne abo balowooza mbu bya Kiganda okitegeera si bya Kiganda ati osanga omuntu wano e Kampala ng'asima ekiswa aba punishment anti twonoonese ng'abantu definitely so omukyalo oli eyonoonya lubuto weekwate women's gyno ne women's separate bino ene ne baba bakulimira nti tolizaala toleka maka kugenda
jangu okime package. Oleka muganda watwala makaago. Atogereza ku balongo baleke. Nedda. Sigambye ati nno balongo. Ekyala balongo Katonda yakikola. Akitegere. Omyaja kulowooza tuli kuye. Nedda tuuse kikiveeko. Amma. Ate omumanyi mukambwe. Amma akazannyo kanyuma nnyo nga tolina weetakula, tolina kisu, ekyo ekisu ekibanga ekyennyanja ekifo. Infection. Dead fish. Oyiika weepaadinga n'okwepaadinga kidischarge kisusse. Nangwe okima eddagala lya infection. Ate eddagala lyaffe lyonna lya abo, no addictives. Okiraba? Tewali kigatibwamu. Kati nga linene ery'abaami, men secret abamu bagattamu ebintu bino ebitali bya abo. Oli n'agira Viagra n'agigira bulungi cucucucu n'ateekamu n'abawa. Si kirungi. Baba boonooneka. Kuba Viagra nga yo nayo si nnungi. So bino ebintu bya abo tewali wadde ekyongerebwamu nga si kya abo. Okitegeera mikwano. Pure abo. Made in Uganda. Okitegeera. Ate kano bakaagala nnyo kufa. Kamen secret mwakategeera. Naye ate mu abaami abalina ka prostate enlargement basomere bino byonna. Bw'oba olina signs zino. Also, no bagita men's remedy. Yeah, prostate cancer. Yes. Prostate gland and urinary health. Yes. Enlarged prostate. Tugenda mu bladder infection. Testicle pain. Kidney failure. Frequent urination. Low sperm count. Low sperm count okubanga you can blate those in blank. Tosobola kufunisa muntu lubuto. That's it. Gensekeya. Oba sperm yakendera toyiwa bulungi mazzi. So bayita gundi low sperm count. Me? Bato nangamba nti omukyala wange yazadde ejjulija ntwende tulabe ku mukyala mulwala. You don't have kids you can see. Sigenda kuzaala nga mbizi. Nga kamyu. Nga kamyu. No, I won't. Sigenda kuzaala nga kamyu. Premature. So waliwo low sexual libido. Nga tolina bwagazi. Kakuyambako. So you'll practice bwagazi feeling. Poor system of urination. Ofukafuka bubi. Ofukafuka nnyo. Oluusi ogenda n'ofuka omusulo ne gugaana okujja. Ng'oguli. Ozizaayo omutaka ate ne gujja kwegamba nga. Tofuse mu mpalo. Nanti kwegamba gundi zo ziba tezikwatagana bulungi. Omu agenda n'ayimirira bw'ati omusulo ne gugaana. Taba n'aterovaayo ne gujja. Nkifuna nnyo bakasitoma abakiŋŋamba. Bladder emptying. Bladder. Kati olaba prostate enlargement okubanga akawagwe oba akawago. Ne bladder eyo nga tokyasobola wanirira musulo. Tosobola tuula waneno 1 hour n'oyogera. Naye oba tonywedde kyayi abamu bagamba oba nnywa nnyo kyayi ekiro muveeko. Naye oba tomunywedde obufuna. Buli nnyo mu myaka egyo 38, 39, 40s. From 40s okusinga. Waliwo ne baneno bannyinaffe abakolera ku mawanga empewo ebayitamu nnyo. Weather yeeriye. Ne bakogga. Ne babeera bwe kabeera kannaswi. Kakomawo omugambo waayo story kiflying. Bulungi kiki? Olinga gwe baakuba empe. Ozaawukana. Weather. Urinary tract infection. N'emmere bali tebalina bulungi emmere ezimba nnyo omubiri. Yeah, true. Ate ffe wano tulina emmere yaffe. Omwana asobola okuliira omuwogo, emimonde, naye bali muceere. Omuceere tegulina nnyo kye gukola just kuzimbya amatama. Buli yazimba amatama yali amuceere. Omuceere gugeza tokimanyi? Kale nagwe manyi yazimba amatama ndowooza muceere. Urinary tract infection. Blood urine. Ebyo bimanyi byennyonnyola. Bwakasaayisayi omusulo gwakasaayisayi. Bladder stones. Yes, bladder. Kati nga bladder eno jjukira bladder newanirira omusulo omwe mu baami. Olinga awuliramu obuyinjayinja oba naawe ng'omusajja waliwo kino kibeera ku ensigo zo bw'owulira buli w'ozinyigako pain. Oba owulira obuntu bulinga mayinja kubeera erina obba ng'ekaluba. Naye ensigo y'omwami oli mwana muto.
kidney oba testicles? Ensigo. Anti tulina ensigo bbiri, tulina kidney nayo nsigo. Ngambe ya wansi. Njagala era kiriya gy'oli. Anti nange njagala obeere kiriya, mabulire ensigo ki? Eya wansi ebeera ku mutaka. Waliwo girabyeko? Waliwo beeruma. Ndi mwana muto ndira. Olingiza bbaawo. Olina gikwata. Julie. Olina gikwatako nga mugenda mu kikolwa. Omuntu olina omuwa massage ozinuna? Yasinuna. Okay, genda maaso. Awolo oyagala nnyo ebyonolemu. Ojja kutuuka olubuzi luno ojjukire tiwangambye tozinuna. Naye Uganda erina nation nnungi, sooka owulira akawewo. Kati nature n'akawewo n'ensigo bikwataganira bye twogeramu. Nanti gwe naawe ensigo ogiveko togimanyi. Ngivuddeko. Nuna nsigo zo nkuvudde. Gawola bawa. Naye si eno. Ebeera wansi ogitegedde. N'abasajja abamala amangu. Mulekerawo mumala amangu nammwe. Lwaki mumala amangu? Ati omununa ayima mangu. Tukubaawo ekigambo kinene. Kinene nnyo. Anyway, a premature ejaculation. Kumala mangu. Lwaki mumala mangu? Nga mulinga abagamba temumanyi meni secret nti yali ku jots. Ate ffe tusangibwa Kisaasi. We deliver countrywide, worldwide. Global. Global. Oba oliwa. Kasooke mabe namba z'essimu zino tuzeerabira. Olaba bw'oba oyagala omukyalo ono Jots Julie ojja kuyita ku enamba ziri bbiri kuliko ya MTN eri 0781654701 oba Airtel osobola okuyita ku 0743988877. Ogenda kuba ofunye Julie, you get any of the products. Ngoyogera mpola. No, it's speaking. For any of the products. Abalina obulumi mu mubiri, okitegeera amagulu tokyatambula bulungi. Omugongo gukuluma, ennyingo lino ne ulcer. Pain yonna ekuliko mu mubiri. Bagita pain relief. Lino lya pressure. Toleka maama okufa pressure nga tuyina eddagala. Don't leave your mom to die of pressure. Waliwo n'abalina bad breath. Nga owunya akamwa. Osabubi, owunya akamwa tosobola kwogera mu banno obeera bw'oti. Gano mazzi ga kyennyanja. Nanti kati. Guno gwe muzigo gw'ekyennyanja. Gayita mazzi. Olaba kasaanikira akamwa ako oyinza otabuka. Otabuka ki? Okakozeseza. Very, very strong. What do you mean otabuka? Soma one. Benefits. Improve Agondi respiratory breath, boost immune system, prevent fungal infections, boost the health of your hair, increase protection of skin, reduce inflammation, reduce fats in the body, good for asthma and sinus allergy. Thank you. Byonna ebikola. Wali abawunya obubi. Yes. Era olaba obeera mu bizinensi ng'eyo bakasoma kye bakusaba ky'oleeta kati balaba bali bankubira nnyo nze nzisa bubi mpunya bubi akamwa nvaamu ekisu wano tokabuusa maaso kati ate lino this is the king of kings basomere king of kings ate eddungi nnyo likuyambako ku immunity queens in medicine kansooke mbanyonnyolemu katono briefly likuyambako okuzimba obutafaali bw'omubiri. Obutafaali? Obw'omubiri. Obutegere obutafaali. Cells. Blood cells. Waliwo omuntu ng'omubiri gwanafuwa nga ne wakozesa eddagala litya kuba kati olaba eddagala lyaffe erikola byonna. Naye omuntu wajja n'agamba nakozesako eddagala naye teryankolera. Oyinza osanga ng'omubiri gwo gwanafuwa. Obutafaali bwanafuwa. Yes, obutafaali obusirikale bw'omubiri. Tebukyasobola lwanirira ki mubiri. Kati olina okunywa lino erigumya omubiri ate ddungi nnyo naye lya abo ddungi nnyo naawe ng'oli eyo oli mukyalo oli mwami olinamu akawuka kano akaki tukayite katya ka positivity ka HIV AIDS olyetaaga likuyamba nelikugumya omubiri oba oli mukadde omubiri ne gubeera active ng'eddagala lyonna ly'okozesa lisobola okukolera okitegeera ddungi nnyo ddala
kati bw'olikozesa ne bakuwa eddagala eddala lyonna nga ddungi likola oba okimaze ate ng'osobola olikozesako ne famire yo likuyambako zimba mu masozo bintu bingi nnyo immunity obutafaali obwo bwonna ne buddawo nga bwe bwali okitegeera ate nga this is the king of kings and queen in medicine sa miracle medicine okitegeera ewonyaniko ne kansa bingi nnyo byekola olabanga mukebe gumuwe guti naye bingi nnyo byekola bino byonna bigukola bingi hormonal balance waliwo ne banene abatayagala kadiwa anti-aging bikuwonya naturally mugula nnyo agagazigozigo babalimba kale si byonna nti bibi waliwo ebikola obulungi naye wabaawo ebibi ebiba damaginga skin nosanga omukazi wano okitegeera ng'alinga zebra crossing byo wano wa black wano wa blue wano ebyo bibyo alinga ekitengi ebyo bibyo mukwano naye ddungi nnyo nnyo ndikuyambako ng'alinga tired die toyagala kadiwa oli mwami toyagala kadiwa naye oba olina muzeeyi wo nga yanafuwa omubiri bambi ne mumuwa ddagala kiterimukolera mufunire lino ne pressure mbadinyala kubuuza kano kagundi kaliwa ka main secret naawe nno okaagala olinga bakasoma baffe sikagala njala kubuuza ka main secret kano omusajja ow'emyaka 9 asobola kakozesa na 9 ng'ate yavadda mu game onchalenjinzeemu oyo tabanga jjajja kyokka naye n'ab'ensanvu bakakozesa 6 njagala wa 9 kamuwe tekuliiko myaka ku abo okujjako lino omwana omuto talikozesa liri very strong naye lino eno osobola oliteeka ewakaawo ng'onywako n'abantu okitegeera ng'onywako n'abantu okitegeera yes likuyamba ku skin blood saturation bingi ebintu byaffe byonna bya abu ate kati eno entaseesa eri antibacterial awo onoolaba bu antibiotics obwa pharmacy obwo abantu bwe bakozesa oba bwe tukozesa kakuyamba okwetangira ebirwadde ebyenjawulo prostate gundi kawonya malaria urinary tract system bichibu wound dressing appetite stimulation lwaki abasajja bawunya okunya ki enkwawa omukyala yaŋŋamba omayinza ndi okulw'abakyala abasajja lwaki bawunya enkwawa si enkwawa akamwa si kamwa sipamu zinga ziwunya bubi ziteekeddwa wunya zitya no first by the window what's the smell of wound ejaculation smell ya ebeleti no by the way no I'm serious kadinange mbadde sikimanyi what's the smell kati olaba ndooza buli mwami abeera ne smell nesha ng'omukyala naawe olina obeera n'akawoowo akali nasho kakuvamu yes naye it depends on your hygiene ate spams ezibeere wansi mu bbolo hygiene onoozigira otya kisinziira byolya osanga omwami alya kikomando kijanjalo mande kumande mukwane baata tokuba abantu ku mmere yaabwe abantu baavu emmere gye basobola okyusaamu oba olumu owute ku ekigere kya mmeka molokole waliwo omusajja atunda uliriza waliwo omusajja atunda chapati n'ebijanjalo kikomando nga byalya nga si byalya naye yabuuzaako kasitoma we nga mande tu mande alya kikomo nambuza naye gundi yamubuuza ofunayeko obudde n'olya ku mmere nga naye awulira amweraliikiriddeko sikakumpa ssente naye osusse okulya ekikomando ofunayo ku budde n'olya ku mmere I know banaezi bazunya banaye mulyeko bulungi mweyigiriza okulya ku bintu bya boyiro kati ng'embuzi ya boyiro okitegeera ng'ennyama ya boyiro enkoko ya boyiro temulya nnyo butto tugenda okulya ku mbuzi ya boyiro ewa simanyi wano embuzi ya boyiro gyentera okulya njiri eri kyanja nja kulagirira newandegeya biwooma naye gwe n'olya chips n'olya junk foods n'olya KFC bagenda newaba mukazi laba newaba mukazi bw'oba ng'olya nnyo ebyo bintu okala yes otuuka nga toyinaamu kati obadde olya chips zokka wiiki namba kyokka bana bazaagala yes nanti bu chips bulinga snacks
ati babalowooza tokulya obulungi enkalu soko mbulira wansi olaba buli lunaku beerako ne diet eyo soko bawe ka diet awo nze kamba weka diet ebyendya nze olaba ku Sunday nfumba breakfast ewange mateeka buli lusande mateeka kuba mbeerawo nga sikola sikoze ku so Sunday buli Sunday mateeka breakfast Sunday nkeera n'entokosa akammonde Irish boilo salira mu size birungo n'otokosa nyanya butungulu muzigo biki exactly n'omuzigo n'oteekamu n'owa ku mwami kati n'omusalirako nakati so breakfast nakati mulungi nnyo ne katunkuma okay so health gundi mugisharinze babiri kitegeza mwena mugenda kola mu good condition thank you lunch time n'omufumbira embuzi ya boilo twagwe tolina n'omuteerako ettooke n'erumonde naye embuzi ya dawson ejoga musina mbuzi awulira n'emyaka nange kyengamba nendeka naawe komugulireyo eddala kale njifumba boilo era eyo embuzi nenteekamu kammonde era nga nayo ya boilo ya boilo nemuwa emmere nenfumba bulungi amatooke gange nenganyiga nteekako ensujju onyiga emmere gwo yes osobola osaanika nja kuyita ku sando gyewange osobola osaanika mpaata nensaanika nensiba n'omuwumbo ate n'enkoko ntera ofumba oluwombo abaana bange bwe babaawo nfumba oluwombo buli omu mufumbira oluwombo lwe naye waki temukkiriza mutujajinga nnyo wano ku appearance ezo enjala zimukuzanga ebijiiko enjala zange ennyimpi kuba nze ndi musawo ate bw'osanga bali nga zikomeeri nfumba ku Sunday ne mufumbira ensujju ne muteerako katunkuma ekyemisana aba yalidde ekyenkya aba yalidde nakati ekyemisana katunkuma nsujju nenze katunkuma nedda katunkuma mulungi sikwalagana bintu bikaawa kati ate kambaweeyo ye by the way buli we tunakolanga interview abakyala ngenda bawaayo ka trick nga kabwerere kati gwe omukyala oli eyo wagaziwa nakati oyo omulaba leka nkubuulire mbuulira katunkuma oyo omulaba omukyala oli eyo oliba oti balota kyakugyamu kwata katunkuma mwoze bulungi mukongole musekule munyike emazzi munaabeyo wansi akolerawo ate okwata katunkuma n'oteekamu cloves kuba kale kikolebwa oti kwata ecupa y'ennene teekamu cloves zo busigo nga 2 fumba amazzi goyiwa mu cupa eyo gakyuse kala ogateekaawo wansi gakyuse kala buli lunaku ng'onaabayo wansi kati ne katunkuma n'ogwosekute n'ogattamu amazzi ga cloves n'onaabako wansi omusajja tajja kulekawo agenda alabe ka side chick oba ozzeewo anti abakyala bagamba we tuzaala nga tukola we tuti nedda olina okwerabirira neweewumbawumba togenze mu biri bye bakugamba bigenda kuwugira bubi ebyo birubricants ebibawunyisa obubi ebyo bye mwesonsekayo ne mulwala b'infection biveeko kozesa muyiga okozesa ebintu bya abo ensi gye tulagamu kati tujja tuuka ekiseera nga tetukyanyuze amadagala ago kuba era ddagala lisukka nnyo mubiri gwe gunafuwa kati so mweyigiriza ebintu bya abo nze nkubuulira ddala katunkuma yes katunkuma tomumanyi mumanyi bo bekatira birubricants ne munywa okula okula ye mumunywe mulungi nnyo naye temwesonseka bintu wansi mu bimufunza ne bannange musesa nekozesa katunkuma naye kale buddayo gamba mukyala wakozese katunkuma olabe amusekule bulungi amuteekemu mu giraasi abikkeko amazzi ago agasengejje nedda banange oyiseewo nno obadde lwaki mugamba abikabisekule no nze mbawa buwi olaba nange ensolo kakozesa nze ndi swimming pool tesiri mugazi naye nkakozesa just kwekuuma badde akimbuuza batya abantu nekibaddamu kati ekyo tubadde ku dayate obadde ku dayate ate mulya nnyo ebijanjalo ebyo ebikalu byebisinga baleetera bisikaamu ebyo ebiwunya anti olaba ebijanjalo ebikalu birabyale baseera ebijanjalo ebibisi ekikopo kya mmeka 3
Yes, but like to feed a family of chikopo. Ogula ebikopo bibiri. Ate nga olebika Kyamisana kyokka. anti uliziza abantu ennaku zino munaite balina ssente N'obifumba n'oteekamu ebirungo ng'entula. Kasagala. N'owaako ku mwami wo n'awuutako nga tonnabisiika. Bangamba nange Yes, supu oyo mulungi. Nga tonnabisiika wa boiro. Nemwekatiraga buto si mulungi. Buli nva gy'ofumba n'osiika. Mweyigiriza okulya ku boiro. Mwana wakiseera ntula. Fred enzirina. Entula zitya. Kikizindi. Waliwo kinene ekitula. Waliwo kino ekitula edda kye twakozesanga mu kusika. Eyo bagiyita ntengo. Ekitengo tengo. Esi ntula. Nankiringa entula. Waliwo ekyo ekyayera ekyo ekisiiwa. Kyewakozesa? Edda twaberanga nanti nze nabeerako ne ssenga nga taata muwalidde atusindikako ewa ssenga ndowooza kye yali abala. Era ssenga yabikola. Ng'okyalira ensiko. Tewamukyawa? Ssenga wange mwagala nnyo. Anti abamu bakimanya ng'akigira. Bakiboobeza. Bakiteeka mu vvu. Bakivumbika. Ne kijja n'agamba jangu mu kiyigo n'otuula. Weebambe. Weebamba. Nakusika. Naye biba biruma. Naye ogenda ovaayo ng'otambula booti ng'ekibaata. Nanti bituuka n'ebizimba ne byeyasaamu. Naye ng'omuntu ate nga batugamba ng'edda mbu mulina osika. Naye kati abaana ba Katidde House tebasika. They do. Babikolera ku masomero. Kids do. Ne ku masomero bakitusomesa. Kids do. Basanga mu binaabiro. Naye dda bakozesanga kitengo-tengo. Ekitengo-tengo. Kitegeera? So, yebyo. Nze mbaaddeyo katwike abakyala mukozese katunkuma mwefunzeeko. Okay. Lekera obeera abagazi. Omusajja akozese main security ng'ate gy'ayingira muteweefaawo. I know. Both sides. Omukyala weefeeko nga n'omwami we naye weefaako. Yeah. Naye tulina n'eddagala erisala omubiri. Olina ebikono biyiikayiika. Amakudde. Omubiri munene nnyo amatama gali eri ganaatera kwabika. Yantukuwa eddagala lya abo. Likuta appetite nobeera nga omanyi nti omuntu yenna oba toyagala mugejjo. Olina okulya ekyemisana nga kiri heavy. Regular n'olyawo bu fruits, n'olya watermelon ne juice. Apples. Nanti kati awo oba tolina kicontrollinga appetite yo. Naye kati eddagala lyaffe erya weight loss likuyambako. Weight n'ogigoba. Naturally, nga todamaginze ekintu kyonna. Constipation, tulina ne turmeric powder, ayamba turmeric, ekinzaali kiri ekyasookawo kijjukira. Kikola ki? Kikuyambako kirinzinga omubiri gwo. Oh, to cleanse, okay. Okinywa omubiri system n'ogyoza bulungi omukyala n'omwami. Ate kikuyambako ne mu kufumba osobola kikozesa. Yes. Ate eyo cleansing yaffe oba detox. Tugiyita detox turmeric powder. Oginywera for 7 days n'ogivaako. Okay. Waliwo nammwe abatafuluma bulungi constipation. Constipation mungi nnyo ennaku zino. Nanti wulira. Osindike. Constipation mungi nnyo ennaku zino. Mulya nnyo ebikomando. Bibasiba. Nammwe mubaleke bali ebikomando kyebasobola. Abawala nabo balya nnyo Rolex. Bayaaye. Abayi akola bw'ati ng'ayita ku Rolex. Akola bw'ati. Suke. Abanga muwahayi. Kati oli aba yakitegeera. Abo baba bamugamba mu amagye abiri. Abanga pozinga. N'agenda. Kati oli abeera nga asika olumala ogisiba ng'oli ajja nga muganga. Nga mwaka ebbiri ngayo. Kati gobera ono gaali yakoze ddi order. Ate naddala bakolera mu kibuga tebagala kulya mmere bakubawo ndobo. Balina savinga transport. Transport back home. Bambi I know I understand embeera sinungi. Era sinungi. Aye. Anyway. Kasita mwe munaba mubajjanjaba. Tujja bajjanjaba wofuna constipation ng'ojjanga tukujjanjaba. Anyway, tubade ku The Truth Media tugamba subscribe every time you see our video, just come and follow ona ubo ogisanze. Naye nga tugamba Joseph China wali okubanga buli kimu akuyamba kusubula China. Kusubula China ebintu byonna byoyagala ng'oli wano Kampala asobola bikuweereza bwe n'olokola obudde. Time gyewandi maze ng'ogenda eri okutawaana ye ebintu ne bino bituuka wano mu budde n'obanga buli kimu kiwedde. N'omusolo. Yeah, nanti kati buli kimu muba mukibaze. Ne shipping. Byonna muba mubibaze.
ebintu ne bikutuukako kwati your doorstep neroza bimala bbanga talwawo no talwawo is a genuine guy talwawo era kaba akaseera akagere akatuufu singa ate gwe wandisitudde n'osooka ogenda ate biki bikira ne bikutawanya ate bamuyita kapani bagiyita buy with Joseph. Yes. Agulize China n'akuweereza ne woba gwe kenyini osazeewo kugenda. Kati ne woba toli mu Uganda. Ye wona wooli. Muteesa kubye musolo ebyo. W'omusolo munaaye mwana gwe. Kati bo bamanyi buli kimu system bagimanyi buli kimu okuyita okwanguwa buli kimu. Ne woba ovudde no nga kati bitwalanga myezi emeka. Kati ya there osobola okumukubira you consult. Nakola kino bino muteesa amasimu kwegali. Okay. Ne woba ovudde wano nga oli green about obutale asobola okugamba nti ebiri genuine biri wano price yo wano okitegera n'akulambuza. Ne woba obiguze eri nga tunakutuuka kudde nga tulina wakutereka alina zi warehouse bamusobola okuteesa paka bw'okomawo. Okay, kati webituuka ne babikuleetera ku dduuka lyo kangeza oli wa spare ngoye otunda nsawo z'abakyala. Nze nakutegedde dda nze nyangu otegeera. So naye ate n'ekyemotoka byonna gwe as long as you want to buy with Joseph. Then tulina waabwe emmotoka babayita Sula Motors awe Makinge. Oyagala ku kibanja mpolo oyagala kuswapinga oyagala mmotoka weekend kugenda kutaniza mu kabebi ate okwanjula ng'okwo. Osobola okugenda n'omupangisa kama mmotoka. Kati tugenda mu kalulu. Laare kapangisa za laare. Nedda temugenda kwonona mmotoka za musajja. Tebazonoona naawe. Mubeereyo nga mwekuba mayinja nedda. Naye kyemmanyi bajjamu oluggi. Waliwo nalaba nga bajjemu oluggi. Ati ogenda n'opangisa emmotoka y'omusajja. Kati oba ogipaakinze wali bano oba ogirekedde bo tebamanyi nti wagipaakisa bamanyi yo. G'oli eri mu nnyumba oyambala ogenda okujja nga naye tulabe nga tujjamu oluggi tujja tambula bulungi. Tujja tambula bulungi tukube bulungi enduulu. Nedda. Nange ekyo sikiwagira. Zakwanjula, mbaga, kutwalako girlfriend out. Ebyo byonna abikola. So Sula Motors Makindye otuuka mu junction ya Salama Road. Nanti abakazi ennaku zino bagamba nze saagala musajja atalina mmotoka. Yomula abalya ku first date. Naye balinaye Uganda erimu ebisesa. So tuuka ku Africa Oil opposite awo wali oba ekibuye ku Molandpo oba buli kimu osobola okuggwa. Then ne Jots akugamba nti products zonna weeziri okuva ku men's secret, ulcers, women gyno remedy bakugamba pressure ngirabyeko infectionity men's secret men's remedy unya akamwa intercessor yala kubustinga immunity. So bagamba Jots weight loss kubumela kiwalata biki. So babayita ba Jots products bayogedde ku fibroids abalina ebizimba mu nseke. Twabyogedeko za women's gyno. Naye nga wali erya fibroids lyokka specifically waliwo oli nga kimuluddeko ekizibu ekyo. Akuba tetwalireese. So oba osobola enamba kweziri okwo sitiko giraba kweri enamba mukubirako naye consultation agikola aidagala dose abantu bagambe abakyala abanoonya embuto family beyayonoona family planning yakosa olubuto noonya tolulaba olabye bagayino bangi ab'enjawulo jangu twale women's gyno nungi twajjana eno bajjanjaba. We love you. Bye. See you next time we meet.